Mwami Museveni bw'ofuga kino ekisanja n'omalako gino emyaka 5 ng'okyali president wa Uganda, nze ngenda kuwanikira emikono gyange ebiri era ndowooza nja kwekwatakwata nkwesonyiwe. Mbadde ndi kuyita mu Protection of Sovereignty Bill 2026 naye nga kyennyamiza ate nga kisesa ate nga kituufu. Abantu be tulina okubuuza mutunnyonnyole, muli bannayuganda kuva ddi, bajjajja bamwe baani, babazaala wa mmwe be tulina okubuuza. Mmwe mutandise okudescribinga abannayuganda bwe balina okubeera, balina okufaanana bati. Tukimanyi bulungi nnyo nti bajjajja baffe babaaniriza era naffe twali twakkiriza okubeera nammwe mu society y'emu. Nyati kati we mutuuse muli you're going extreme, like mususse we mulina okukoma. Tukimanyi nti bye muli mukola, it is not a mistake. Tebirina mu accident. Just mulaba nti obudde bubakutte. Bino mwali mwabitu planningira dda. Mwali mwabitutegerekera dda. Kubanga mu bwongo bwammwe mwalinamu endowooza nti musobola okukeera ne musangulawo Uganda ku map ne muteekawo mmwe kye mwagala. Mwalina endowooza egamba nti musobola okumalawo abannayuganda ne mubasaanyaawo mmwe ne muddawo wano, you occupy this land. Nga temuli okay okubeerawo naffe, nga mmwe kyokka kye mulina mu bwongo mmwe mulina okubeerawo, oba mulina okubeerawo in a way that nti ffe tulina okubeera nga tuli ba subordinates, tuli wansi wammwe. Kati mu bwongo kye mukyalina ate ekyo kyabula kyafadda temukyasobola kituukiriza, nemmwe muli mukyalooza mbu kikyasoboka. Tosobola kungamba nti oprotectinga kitiibwa kyansi nga n'akatono akasembera dda constitution yes tosobola giprotectinga, tosobola giwa kitiibwa, tomugiwa kitiibwa, temugirespectinga kubanga constitution ekugamba article 1 bw'ogibikkulako nti amaanyi gali mu bantu. Twakava mu kalulu akabonna 226 abantu ne balonda obukulembeze bwabwe, ne balonda abakulembeze baabwe. Mmwe ne muteekawo abakulembeze abammwe be mwagala. Ongamba otya nti oprotectinga kitiibwa kyansi nga ggwe gavumenti yammwe eri mu kutambulira mu fiscal deficit. You cannot facilitate your budget. Temusobola kufacilitating a budget yammwe. All you're doing is to keep accumulating a debt for this country, Uganda. Right now, as we speak, you've done so well to the extent that you've accumulated almost about 130 trillions for the country. You're saying, the same country is saying that you're protecting its sovereignty. Isn't that being insane? Isn't that being insane? Botunulia ku budget yokka 2026-2027 mugenda kuddamu mwewule sente ndala mpitirivu eziri mu trillions 36 about. We tunaviira tunatuukira mu 227 ng'ebbanja lye tulina nga liri mu almost trillions 16 plus. Lwaki amaanyi ge mutadde ku batuuze, amaanyi ge mutadde ku bannansi okubanyigiriza okubakaabya emisana n'ekyo temugateeka mu kusetolinga debt burden, temugateeka mu kulwanisa ebbanja lye tulina? You're very drunk with power, like you're drunk with power. Tosobola kungamba nti obulamu bwo entirely oli semaka. Neighborwo yalisa abaana bo, yakulabirira, yakola buli kimu. Abaana bamanyiziza nti okulya tulya wa neighbor. Ne mukyala wo mumanyiziza nti okulya n'okunya n'okukola buli kimu neighbor. Kaya to osanze mukyala wo ngali wa neighbor ate kati okuba mukyala wo okuba ngali wa neighbor. Kubanga tosobola kubeera semaka. Mutandise okugamba mbu Omunnayuganda agenza okunoonya greener pasture. Mumunyigirize waka mumukoze buli kimu n'agamba kangende noonyeko ewantu walala.
kati omugamba mbuobeera omuna Uganda kasita ova mu Uganda already omugambye oli muna Uganda mbuobeera omuna Uganda novaako mu Uganda n'ogendako mu nsi endala ofuuse mugwira ani abagamba mwena mwe tukyebuuza oba muli like we are still questioning you actually abantu be muli mu kugezaako kuteeka mu fix there are the same people I don't know whether you're training them what muli mu ba training kyekyo ekyokola I think you're training them muli mukulaba nti abana Uganda basiri nnyo kati muli mu ba training kyekyo okukola nti olulala bwe balibanga baleeta omukulembeze mu kifo ekiri sensitive mu buvunaanyizi obuli sensitive tebakozesanga emotions bakozesanga okumanya n'okutegeera babuuze ngo omukulembeze bakuzaala wa ani kitaawo tubulye bajjajjabo nga mukaga oba tolina bajjajjabo nga mukaga togenda tukulembera ebintu abana Uganda bo benyini balina be balina n'okusalawo kubagamba are mujoga naye nze no government mwami Museveni bw'ofuga emyaka 5 n'ogimalako gino I will respect you era you will earn my respect mulaba bana Uganda mbakoze buli kimu mubakoze banange kiche mutakoze bana Uganda but I think you also wonder you think that they are stupid abamba bavuma bagaba bana Uganda basiru si basiru nena mwe muli disappointed kubanga ebisinga bye mwabala tebitambulanga bwe mwabibala ani yakugamba nti ogenda kuzimba obwakabaka ku ttaka etali abajjajjaabo ekyo kyali kirooto kyammwe tosobola kuzimba bwakabaka ku ttaka etali lyammwe it is not possible tekisoboka ekyo era temutawana kirootako kubanga tekigenda soboka okudda ku bbeere lya nnyabo tekigenda soboka at least mwali kikoze singa mwali bakikola mwali kikoledde mugiri emirembe gy'abajjajja ffe be mwawuddisa ne musiruwaza ne mubafuula embuzi nesi kuguna omulembe ogwaffe si kuguna omulembe ogwaffe si kuguna omulembe omuzuukufu ogwaffe mulooza mugenda kukozesa maanyi buli kimulooza mugenda kuliisa maanyi tebagamba ko nti embazzi tewaata temugenda kuliisa maanyi esa weno muli disappointed I know so many people right now are very disappointed kubanga bali basuubira wetunatukira guno omwezi tuli mu gwakuna bali basuubira tunatukira mu gwokuna Uganda nga bitaba bya musaayi ani yabagamba temugenda kubeera nga buli kaseera mutaba na Uganda temuseeko kimala abafe eruwero baali tebamala abafudde kasese bade tebamala abafudde mu Northern Uganda tebamala omusaayi gwa muyiye tegumala oguyise ku regimu yamwe tegumala munnange ebibe ebitambula ebigenda mu maaso neno mu ggwanga Uganda era tetumanyi oba binankomenkereza bitya naye nge ebintu byo biwanva tona avuddeyo n'ategeeza abali mu kuteekateeka Simanyi's birthday run ez'omukulu mumutegeera CDF ono agambye nti tayagala kumanya bano mwenna munaavaayo mbufe twagenzeeyo okufuna kasente twagenzeeyo okufuna mmere etasosola ng'esinze kutagetinga bavubuka n'abakulu kati nga tebasosola bonna batwaliramu n'alumanya ne saalumanya wallahi mizingiriiti mmwe tubalabe wano ku midiya nga mutwasamira mbw ate ffe twagenze kulya mmere ate ffe baatuwadde ekyetaano ate ffe tanka baazijjuza amafuta ate biki muganda wange tukulabe bulabi ng'okola statement eyo wano ku midiya ogenda kumanya nti ensi ekumanyi ne gy'obeera n'obwana bwo tebigenda kukoma wano mbu muli mu vibe bwera ffe twadde tunoonyeeyo kasente simanyi biki muganda wange temutusiruwalirako okitegeera mwe bannayuganda omukazi ono anyiize abavumi nga tamanyi oba banaagenda oba tebaagende nakugenda nange ndi wano okumuwagira n'okwongera eddoboozi ku lirye tulabeyo omuntu yenna ayasama oba anaafuguma wano ku midiya ne bwona oba ani mubeere mu bintu byammwe musirikireeyo wano mulemera kubituleetera mbubaako odda abavubuka mujje mudduke amazaalibwa g'omukulembeze abavubuka oyo gwe mugenda okuddukira muvubuka oyo muvubuka abavubuka baba ba myaka 5 pulasi akyali mu lubu lw'abavubuka agenda ayite bakadde banne oba baava mu buvubuka ne banaye mulekeraawo okutwasamira bantu mmwe enkya omukulembeze waffe lwagenda ofuna award byonna ne we munaabikola
Tetugenda kukkiriza ggulire lyonna lisala wano. Tetugenda kukkiriza ggulire lyonna lisala wano. Janet Kataha Museveni newe munaamubika nkya. Enkya omulambo gwa Janet Kataha Museveni newe munaaguleeta. Tujja kusooka tuguwummuze wadde tubadde tugulindiridde ebbanga lyonna. Tujja kusooka eggulire eryo tuliwummuze, tumalirize omukulembeze waffe, tuddire Janet Kataha Museveni Mama Asasini enkeera. Awo embuutu evuge. Okitegera, Museveni enkya newe bakubika. Enkya Museveni newe bakubika. Kino ekitamiivu ne bwe kigwa enkya eddalu ne kifuuka kizolo. Amawulire gonna tujja gapoozinga. Sale musale ne bw'anaayabika ekibuto. Tujja kubapoozinga. Ze mbabuulira. Tujja kubapoozinga. Enkya mukulembeze. Paka kweyongerayo. Wano ku media tugenda kuddamu okusala layini. Nga toddamu kusala layini wano ku media. Panaye mutusuusizza akagasiya wammwe. Kasasiro wammwe asusse wano ku media. Abantu mubamalidde data buli wa scrolling n'asanga bya kisiru. We muli mu bamenyera amayumba, we muli mu baleetamu kale mwana. Naye ndabeyo omuzingiriiti gwonna ogugenda okusalamu ebyo ebibozi by'ekisiru. Bu birthday, simanyi birthday run ya muhozi. Nyo. Era jeno. Oyo jeno waawa. Jeno waawa. Obwa jeno yabujjawo. Obwa jeno yabujjawa. Mugambe lumu abantu tumugenda kuddukira misende gya mutugumbuzi. Ozinga obwa jeno yafuna ngule ya kutugumbula. Naye ndabe muna Uganda agendayo. Gendayo at your own risk wano ku media tojja n'otwasamira. Kamera egezeeko bugeza kukwata ng'omanyiddwa. Bannange mulaba abantu aba banaalabikirayo. Gwe gwolaba nga alabikiddeyo famire ye gireete wano obwana bwe bamaama be bannazaala be bonna baleete wano. Ku mbeera egenda maaso e Uganda. Abantu abo beetaga kuboolera ddala. Abantu abo bongereyo babeerere ddala wala. Ebintu byabwe babibeeremu bokka nga bwe batugumbudde eggwanga lino, nga bwe babbye eggwanga lino. Okujjako ng'ogenda tugamba naawe oli omu ku babbye eggwanga lino. Naye oba oli nange enkya mukulembeze. Tulabeyo wano asa. Abulira omugezi tamalayo obubaka ndowooza bubatuuseeko mpola. Munnange ffe we tuli kubanga gonna tugakuwanga we gatambula. Oyo gwolaba oyo bamuyita surgeon. Mbu awadde testimony naye tubadde twagala nga oba oli eri recording tugirabeko ng'eri mu katambi mbagambye nti Christopher Onyum Okero mbu ye yagamba ekyavaako n'asala abaana. Mbu yali anoonya ndowooza bya bugagga. Mbu naye tetunalaba katambi tulabe ku muwandiise ng'awo olupapula lumu olwa New Vision nga luwandiise nti ono bw'agambye nti Christopher we yamugamba. Naye era yagamba nti akaseera we yamukolerako okukebera omutwalo abe oba mulamu oba nedda nti yali mulamu ttuku era nga talinaako buzibu bwonna nti oba mulalu. So n'akamutema nti mbu byali bya kusacrificinga. Ate nga sitooli ezo tuzze tuziwulira naye ndowooza tuba twetaaga ne tulaba Christopher yennyini ng'ali mu katambi ng'abyogera nze naawe. Ate nga tukyali ku nsonga ze zimeza Christopher Okero Onyum ono agambye nti abannamawulire bambi mwewale mbu okugenda okusaka mawulire nga musaka ebintu ebisasamaza. Ayina ensonga ze lwaki ayogera bw'atyo era wamanga zizino. Ba TikTok ne ba YouTube mwewalenga nnyo okugenda mu bifo ebikwatirwamu amawulire nga mugenze kukwata bisasamaza. Otherwise mwe mwalifuuka ebisasamaza. Nkiddamu ba TikTok ne ba YouTube mwewala okugenda mu bifo ebikwatira amawulire nga mugenze kukwata bisasamaza. Otherwise mwe mwalifuuka ebisasamaza. Ntuusa okusaasira kwange eri TikTok eyafunidde obuzibu ku kkooti y'abantu etuula eggaba mu musango gw'okutta abaana abana. Era nsaba Oweekitiibwa Allah amuwe shifa, muwe okuwona okulungi, amugumye n'ab'ennyumba ye, gattako abo bonna abamulinako oluganda. Wano nno we nsabira ekitongole ekiramuzi
omusango gw'omu Okero mugezeeko okuguyisa mu bwangu, kubanga tuyinza okuba tukaabira baana banange era betunoonyeza obwenkanya, naye nga tugenda kulaba abafu bangi mu nsonga eno. Na bwe kityo olulimbi olutaggwa tutera okugamba nti lulimu omusota. Omusango guno saagala gufuuke olubimbi olutaggwa, kuba olubimbi olutaggwa luzaala endwadde olw'akasana akakaalaamuufu. Saagala ba victim balala mu nsonga y'okunoonyeza abaana abana obwenkanya. Tuyinza okukuliyetinga bamulekwa bangi nnyo. Tuyinza okukuliyetinga ba victim abalala bangi nnyo. Na bwe kityo saagala ogende kusuubula ng'onoonyako amagoba ga nnusu 10 ate onywera obutunda mu lugendo lwa 10 mmeka bwa 20. Awo obeera tomanyi ky'oliko era obeera toyina kigendererwa. Akabenje kano akaaguddewo bw'okeetegereza ennyo kasukka kukuba akabenje, kubanga emmotoka yabadde kaserengeto, naye akaserengeta akanene yabadde kavuddeko ate neeyiringitira kaserengeta akatono. Kyekyo ekyagiyiringisirizza kaserengeta akatono ekitaagiyiringisirizza kaserengeto kanene. Gye yavudde ng'etambula ng'eri mu livansi teyayiringise, ate we yabadde ng'eyimiridde we yayiringitidde. Maaso g'emmotoka eyo waabaddewo abaagisindisa okudda emabega. Kyekyo ekyagiremesezza okuyiringita ng'etambula kaserengeta akanene ate ne kigiyiringisa ng'eyimiridde kaserengeta akatono. Bwe weetegereza emmotoka eyo teyabadde mu nnyuto, yabadde mu livansi, kubanga singa yabadde mu nnyuto twaligambye nti emmotoka yeevuga yokka, naye emmotoka ekulaga eri mu livansi ekitegeeza ekyabadde kigitambuza gwabadde muliro, era ekyagisimbudde awo gwabadde muliro. Twebuuza, emmotoka eyiringitira etya ng'eri mu giya ya livansi? Kuba nsuubira giya ya livansi ye giya esinga obunene mu mmotoka. Eggiya ezitoya mmotoka, eggiya ekwata mmotoka, era eggiya esobola okukozesebwa nga buleeki. Kakati emmotoka ng'eri mu giya ya livansi ng'eyimiridde, kyekyo ekyagigugumudde okuddukira ku misinde. Kale nzikiriza nti oba osanga waliwo emmotoka ez'amaanyi nga ye oluba okugiteeka mu leeta R bw'ebanga ya automatic, bw'ebanga ya giya oluba okugikwanga livansi nga ye egenderawo etandikirawo okudda ki emabega. Naye eno omusinde kwe yajjidde si ey'emmotoka ekwatiddwa giya, wabula gwa mmotoka esimbuddwa obuki obusimbulwa, kubanga n'amataala ga livansi gaabadde gakulaga nti gaaka, era gye yawunzikidde kye ekyagikutte, gye yakomekkeredde okusiba kye ekyagikutte. Waabaddewo ekisenge ekyagikutte gwe kye walabyewo? Oba ono victim eyatomeddwa ali mu ddwaliro kati gwe tusabira ye yagikutte? Bw'abanga yabadde n'amaanyi agasala emisinde gy'emmotoka yabadde teyinza namusuula wansi, kitegeeza yabadde mugumu nnyo okusinga emmotoka. Mu kyo ki kyentegeeza? Emmotoka yalinnyiddwa kulinnyibwa ku ki? Ku buleeki oluvannyuma lw'okutomera omuki omuntu, ng'era bwe yalinyiddwa obulinnyibwa omuliro ng'esimbula okudda emabega. Kakati njagala tuddeyo waggulu we yatandikidde okugendera mu livansi. Waabaddewo bamukwata mmundu abatransportinze sasipekiti nga bagiri erudda n'erudda, masekkati gaayo nga waliwo DPC. Emmotoka yasoose n'eyimiririra ddala bulungi. DPC n'ava ku sayidi emu okudda ku sayidi endala, nga waliwo emabega waayo omusajja omu ku baatambuzza omusibe. DPC bwe yazze mu mmotoka bw'ati oli n'avaayo, then emmotoka
nejjira ku misinde eja yiriyiri. Meaning senga DPC Katonda teyamulabikidde kugidda gy'ava so si kugidduka ng'agimalayo okudda eri gy'abadde alaga. DPC senga ye yakoze amaki amawulire. Singa Mukama teyamuyambye kubuuka kudda gy'avudde n'agamba kanjimaleyo nga nzira eri, DPC ye yali badde amawulire. Kino kikulaga kikuddereeva eyabadde atambuza suspect yabadde mu side mirror nga n'ono ali emabega w'emmotoka alinga ng'akimanyiko kubanga ye alinga eyabuuseeyo nga n'emmotoka tennatandika kutaama. Ye yabuuseeyo ku ngeri gye yabuuseeyo nga tabuukirayo ku mmotoka edda ki? Nga tabuukirayo ku mmotoka edda livansi ate nga sipiidi y'emmotoka yabadde ku livansi. Yabuuseeyo ng'alinga agamba nti yiyo ejje egenda kukuba gwekuba oba eteguse egenda kuyiringita. DPC n'abuuka n'egenda n'ekwata munnamawulire eyazza okukwata ebisasamaza. Kyova olaba mbagambye mmwe ba YouTube ne ba TikTok mwegendereza okugenda mu bifo ebikwatirwamu amawulire nga mugenze kukwata bisasamaza nga temugenze kukwata maki mawulire. Otherwise mwewe nnyini mwalifuuka ebikola ki ebisasamaza. DPC mumwongere security okusinziira ku kyendaba. DPC mumwongere ku security okusinziira ku kyendaba. Otherwise emmotoka eyo teyabadde ku accident era emmotoka teyeevuze, emmotoka bayagivuze buvuzi. Era n'engeri gye muba mutambuzaamu oyo omusibe ekyukemu n'okuviira ddala kuba mutambuza. N'enkuuma gye mumukuuma gyasibiddwa mugyongeremu ku maanyi. Otherwise muyinza okulemererwa okutuuka ku kinyusi n'obutuufu bw'eno ensonga. DPC mumwongere obukuumi. Sijja mugamba yeebereremu kubanga ekyo kye baagala omumusigamu. N'abalala bonna abakola emirimu gyabwe batye baleme kukola nga bintu mu butuufu bwa kubikola, bakolerenga ku orders oba ku masimu. Tove mu nsonga eno, tove mu nsonga, gisigalemu. Ne mumwongere ku buki ku bukuumi okusinziira ku kyendaba ne bwendaba. DPC wabadde ogenda kukola amawulire ku olwo. Emmotoka ku kiserengeta ekinene teyayiringise, ku kaserengeta akatono nga kaweddeyo we yayiringitidde. Emmotoka ku kiserengeta ekinene we yabadde etambulira teyayiringise, ate we yabadde eyimiriridde we yayiringitidde. On top of that ngeri mu reverse how kitegeeza emmotoka baalinnye nninnya yabadde eri mu kuvugibwa, si ye yabadde ekola ki yeevuga. Kyekyo ekyagiwadde okusiba. Oli mulabi mulungi, omulabi wa NCK TV. Munnange gwe oba oliyo nga tona subscribinga kekadde subscribinga ate nno omala okusubscribinga ng'onyiga akadde ebisigadde ng'otuula butuuzi okkalira enywera amawulire gajja kubanga gakutuuka kuwona woli wonna wosinzidde. Sigala naffe tukomawo.